Yes, gwache kumide ku Red Zone TV. Nkwebaza okubanga okyaje kumide ko saba mulire Patrick Nzemberewo nga nkuweereza bane tubadde tukandaliridde. Tubadde tukandaliridde, tubadde twafunyemu obuzibuzibu ng'era bulijjo ebitutawaanya bitera okubeera awo nga byebimu masanyalaze, network naye nga gwali ku Red Zone TV okubanga nkutegeeza nti ensonga bwezite wezitambula amawulire agajja nga bwe nakugege nkuwa waliwo abadde batambuza ekibozibozi nti Smart President mulwadde bannayaga amawulire tetunaga kuwaako tetunaga confirming sawa zino. Waliwo omuntu atugoberera ennyo ku Red Zone TV yatubuuzizza ekibuuzo yabadde atuchallenginga ku programu yaffe yejjo ne bwolaba ndeese ebifaananyi ebyo ne bwolaba ndeese topic eno ne bwendaba ndeese eddoboozi lino nga njagala okwanukula muganda wange yambuzizza ekibuuzo yaŋŋambye sijja mwogera mannya ge it's unnecessary naye nga kyenjagala okubanga nkutegeeza watubuuziza n'otugamba mugamba nti solution yakwekalakasa wano bannayuganda basobola okwekalakasa nkugamba nti basobola batya kati mbadde nkuletedde ezimu ku ngeri bannayuganda ze basobola okwekalakasiza mu kuba nkuletedde ebifaananyi bya teargas ebyo nga nkulaga nti kyekimu ku bintu ebitera okutiisatiisa bannayuganda ne bava ku mulamwa ogwandibadde ekintu ekyandibadde ekyangu ne bakivaako mangu ago nga batidde embeera eyo. Kakati ne mbaako tips zendeeta. Waliwo akatabo bakayita how to remove a dictator. Butabo topic za weziriza butabo bungi naye nga bulina topic ezifaanagana how to remove a dictator. Kakati ebimu ku byenkujiddemu byenjagadde nga baneko naawe nga bwe twetegekera programu yaffe ey'olweggulo era gwaliko njagala oteekeko obubaka nga weetegekera programu yaffe ey'olweggulo n'okkuba amasimu kati kukkirizibwa. Ennamba y'essimu yeeyo gy'olabaawo 0756080975 ennamba n'okkuba essimu kati kukkirizibwa mujja kuba mukuba direct ku WhatsApp nga tukuteekako wano abawuliriza ne bakuwuliriza enteesayo empabulayo kyonna kyoyagala okubanga oyogerako. Naye kati saawa zino mu ddakiika si nnyingi njagala kubanga nnyanukula muganda wange yambuzizza ekibuuzo ky'okwekalakasa nga mbuuza ku nsonga ya tear gas ne mbaako okunoonyereza okutonotono kwe nakoze era kwe njagala ate tugabaneko ffenna. Kakati tear gas oyo gw'olaba ekisooka kiyinza okugamba tear gas canister eyo ebalukidde nnyo mu ngalo z'abavubuka bangi nekibaleetera abamu okuba nga bavaako emikono bakutukako engalo bafuuka abalema jasirwa kuba nti tetulina muntu atubalira kintu kino tetwagala kuwa nnyo budde kunoonyereza ku bintu bino naye ng'ate tulaba bangi abakikola ne bakakasuka n'akakwata n'akazaayo mu mbeera ng'eno. Bino tubikola olw'ensonga nti twabadde n'okukima omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kisaawe Entebbe abasajja ne bateekawo embeera ey'okutiisatiisa Abannayuganda ne bateekawo embeera y'okulaga nti batidde nabo. Kakati ono yatubuuzizza ekibuuzo ntugana naye wano nga Museveni akyalina tear gas ekyokwekalakasa kisoboka. Kati nze nzize ekisookera ddala njagala okutegeeza eyo tear gas canister eyo gy'olaba emala seconds wakati 4 ne seconds 6 y'eddakiika emu nga tennabaluka. Waliwo yaŋŋambye eti kino nkikola ntya lwaki mbireeta njagala kuddamu kibuuzo ku kibuuzo okusinziira ku ngeri gye yabimbuuzizzaamu. Tear gas canister eyo etwala seconds wakati 4 ne 6 nga tennaba kubaluka. Kati gwe wobanga ogikutte nga wandyagadde okuba nga ogizzaayo eri abagikasuse oyina ekyokukimanya nti eddakiika wakati w'eddakiika wakati wa seconds 4 ne seconds 6 y'eddakiika emu nga tennabaluka. Bw'oteebereza n'omanya nti akantu kano bakakasuse kagudde wano kumpi naye kayinza okuba kawezezza eddakiika kaleke tokakwatako kaleke kayiteewo kaleke kabaluke naye ate we kabaluka waliwo engeri endala era ngenda kuba nga njikuwa nayo. Red Zone TV kwolina kugambye ffe twamira omwoyo tuli TV oba tuli media channel abali partisan ffe tuli partisan nga buyinza okiwulira ffe tuwagira tulina side gye tuwagira. Kakati ensonga endala njagala okuba nga nkuleetera tear gas oyo gw'olaba ayina erinnya eddala lye bamuyita lacrimeter agent era omukka ogwo gumuvaamu gwandibadde gwa bulabe naye ekirungi kyagwo nti gumala eddakiika ntono nnyo ne guba nga guvuddewo wakati w'eddakiika 3 wakati w'eddakiika 25 n'asatu ogwo omukka ogubatiisa guba gwavuddewo dda. Mu ggwanga lya Singapore bannansi waliyo okwekalakaasa ne mawanga amalala eggwanga nga Hong Kong amawanga nga Venezuela 2014 amawanga nga Palestine n'eggwanga erya Israel wabeerangayo okwekalakasa mu mawanga ago. Lwaki ndeeta ebintu bino? Bakozesa kye bayita traffic cones ezo z'olaba wakati wano tuziyita erinnya ki mu Luganda
traffic cones zakozesebwanga tiyagasi bwekakusukkako notasobola kakwata kazaayo oteekawo kooni eyo bagiyita traffic cone osobola ogigula bazitunda nobanga osobola okubanga okabuutikira abo abavubuka boolaba gwe mulimu gwe bakolanga mu ggwanga erya Hong Kong nga bakabala nti kazze katulemye okuzaayo omwana n'akwata traffic cone n'akabikkako ate n'akozesa traffic cone ezimu zibaako akasaanikira waggulu n'asumulula akasaanikira ako n'ayisaayo amazzi n'ayiwayo amazzi akantu ako ne kaba nga kabuutikirwa. Engeri endala era gye nafunye mu kunoonyereza kuno nti katiya gas canister singa katulika nga tosobodde kazaayo eri basirikale bakakanyuze ne katulika osobola okukwata ekigoye n'okinnyikamu amazzi ne kitoba bulungi nnyo n'okikasuka ne kikabuutikira era mu ngeri y'emu tojja kuba kuddamu ng'okalaba nti kakutawaanya. Osimanyi ontegeera bulungi nnyo. Tuli ku nsonga ya tiya gas. Kibuuzo kino kyendi mu kuddamu kubanga zino programu si za bulijjo naye waliwo eyambuuzizza n'aŋŋamba njagala onkolereyo ka analysis akatonotono. Kati nze nga Redison TV omwana omuwulize ne nsalawo ne ŋŋamba sisobola kubanga sikola oba siwuliriza ndi mwana muwulize nnyo ne ŋŋamba nja kukakola kati nkakoze. Ekyo nakyo bwe kiggwa temwerabiranga singa essaawa etuuka nga yakwekalakaasa nga musubira tiya gas temwerabiranga kye bayita face mask. Face mask si ze zino zokka ze mumanyi ze tubadde tuteekako wano mu COVID-19. Face mask za bika bingi naye nga nze wano ku Redison TV nja kunnyonnyolako katono nnyo okusinziira ku kutegeera kwentegeera. Face mask za bika bingi nnyo osobola n'okuleeta zino ezitiisa simanyi oba nsobola okukufunira wano ku kifaananyi n'okiraba bulungi nnyo naye nga face mask zanjawulo osobola n'okufunayo ezitiisa nga olaba oyo omuvubuka gy'ayambadde oyo gwe nkuteereddaawo. Osobola okwambala ebintu bwe bityo n'oba ng'osobola at least okuprotectinga amaaso go osobola okufuna ebintu bwe bityo abamu bye balaba ng'ebyolubalaato naye ng'ekyo nakyo kiyambako kutiya gas oyo okubanga takukosa. Oli ku Redison TV sebamulidde Patrick nga nze nkuweereza ekibuuzo ekyatubuuziddwa. Ensonga endala gye saagala kwerabira y'enkofiira ne gaalubindi. Mwabajja okwekalakaasa nga musuubira tiya gas teweerabiranga enkofiira ey'oku mutwe ne gaalubindi bw'obanga ozisobola. Bino nabirabako mu kwekalakaasa kwe batuuma over 1 million Americans mu biseera bya COVID-19. Abasajja bakozesa nnyo ebintu bino era ne neebuuza lwaki abeekalakaasa bambala nnyo gaalubindi era lwaki bambala nnyo enkofiira. N'enkizuula zikendeeza kusaasaana kwa tiya gas ku mutwe gwo ku mubiri gwo ne mu bitundu byonna ebiri delicate ebyandibadde bikosebwa. Ne baŋŋamba n'ebintu by'okulya temwerabiranga ebyokulya ebitonotono nga snacks omuli ebinyeebwa ebyo bintuntu bwe butyo obuntu obutonotono nti mu kwekalakaasa togenda kulya katogo sowaani ennamba. Bino nno mbibagamba nga nsuubira nti essaawa yonna omumpembe bannayuganda bandimuyiikira bandiyiika ng'obuwuka ne baba nga bamutwala. Kakati nze mbawa tips wano obeere ng'ojja omanyi Redison TV kolisa babule Patrick nga nze nkuweereza ensonga endala gye sijja kwerabira ye waliwo ne banaga suitable clothings ebyo mubimanyi sijja bibagamba hand sanitizer ebyo mubimanyi sijja bibagamba good walking shoes engatto ekika ky'engatto kijja oyambadde mu kifengako nnyo ekika ky'engatto kye mugenda okwambala okifangako nnyo ng'ogenda okujja mu mbeera nga zino. Tolekangayo ID yo kuba kisobola okufuuka ekyekwaso somehow tolekangayo essimu yo singa eba yeetaagisiza oba seekyo bw'obanga omanyi togenda kukwata katambi totambula ate n'essimu yo. Kino kiri trick emukko agenda okukwata akatambi jangu n'essimu yo naye nga toteekamu layini oba layini oba ogitaddemu making sure nti tekola nnyo togikozesa
ebyo byonna nabizudde nga mbijja mu katabaako. Aho kitegeera bulungi nnyo. Tambulamu n'akasente akatonotono naye totambula na ssente zo zonna zireke ewaka. Abagenda okukwata obutambi tolekangayo power bank ewaka. Aho kitegeera bulungi nnyo. Mutambule nga n'obutambaala buno obutali bugundi nnyo buno bu face towels mu bumanyi tobulekangayo ng'ogenda mu mbeera nga zino. Bino nno byonna bye nkugamba ojja biraba kuba essaawa ejja. Akaseera kasigaddeyo katono. Nze wano ku Red Zone TV mbikugamba nga asaaga naye ojja kubiraba. Kyovula nga nsazeewo muganda wange yambuuziza ekibuuzo ne ngamba nja kireeta tujja kyogerako sobola kirekayo kubanga twetaaga okubanga tukitegeera naye nga traffic cones ezo y'ensonga esinga obukulu gy'otasaanye kubanga ovaako oba ogyerabira oba ogibuusa amaaso gwali ku Red Zone TV kyenyinza okubanga nkutegeeza ebintu bingi nnyo naye munzikirize mbaweeko ebyo ebirala tujja kuba tubyogera ng'obudde butuuse kubanga nze nkimanyi obudde bujja kutuuka ate bannayuganda nkimanyi mujja kubyetaaga. So bwetyo bwe tutambula tugenda kukomawo mu pulogulaamu yaffe ey'essaawa emu n'ekitundu ey'okkunga. Tegeka ennamba ey'essimu ogenda kukuba essimu 0756088995 tubeere nga tusabula tubeere nga tulabisa. Red Zone TV kwoli Sebamudde Patrick nze mbeerako mwebale nnyo okubanga mukyatugoberera.